Natandika 2018 mu December bateka pambi za tune zamanye nyumba nebayingira mpaka mondeli mugumba kati wonumba boyo wamanyi chichorumba kati mbala trillions respect Dr. Jose Chameleon I heard that I said we fear none chap tudukanga bullet in the gun kama akipepe wana pepea bila tatizo na pepea hewani Mungu ndio uwezo kujenga jina ni bidisi ya mchezo na polituza pia kazi ngumu sidikizo fresh on the top of the table I lead all the lines and they call me a rebel. I'm fast paced like Bwali. Do it right now and we don't need no real place. Akaseged. Kadate okusalamu ekirimi. Bina byona ebiri mu luyimba ebisigadde nze nabiwandiika. Naye awe wasemba yaawo. Namugamba akati omanyi. Oluzungu lwa Kampala parents olina luyitirivu. Awo nkulekeddewo gw'omanyi. Ebyoluzungu. Lyrics zozoli. Ezize. Ebyoluzungu ogambye eryetya? Atawo mu studio. Okay. I'm on top of the table, leading the lines, and they call me a rebel. Fast paced like Bwali, do it right now, and I don't need no replays. Toine wajozeza. Yeah, but I'm going to be calling out my studio. Mu studio. Kankubulire. Mama Bright. Waliwo ekintu kye. Mama. Ate Brighton aliate. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulumu kulabirira n'okuyoyota ensusu tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby tusiba n'okola enviiri mu buli musono songa mu kukola pedicure ne manicure tuwe kansa tusala enviiri mu buli musono ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian supermarket mu basement essimu tuli ku noti 72 682 953 teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Olabanga omwana asomyeko olaba omwana amanye obulamu bwe butambula ensangi zino tugenda kuba tunyumyamukko naye tumanye obulamu buyimiridde bute ennaku zino naye bw'alaba ku buvidiyo bw'obukadde n'engeri gye yaddamu ebibuuzo n'engeri gye yali ayogera alaba njawulo ki oli fresh kid ne fresh kid aliwe kati yessomero limuyambye eki oba oli awo n'abaana abato abali eyo abaali bamulabirako oba bamulabirako oba mmwe abali eyo abazadde abalaga abaana bammwe nti njagala obeere nga fresh kid nga ssaawa zino omwenyumirizaamu biki byalimu biki byaliko ebintu ng'ebyo ALLANCRUZ gemanya CRUZ exclusive gwe mukutuko sinzidde okubanga ate otulabira tuli proudly powered by Africa One Tours and Travel bakutegeeza ennaku z'omwezi nga 22 December guno omwezi gwennyini gwe tulimu tugenda mu ggwanga ery'e Misiri ate bwe tutuuka eyo ekintu kijja kuba kirala nnyo tugenda kuba mu kuwummulamu so abasama abajja ng'oyagala twegattako kugenda naffe kuba ku nnamba eya Africa One Tours and Travel eri awo wansi mwezi ennamba z'olaba ezeekyusa tusobole okugenda ffenna tunyumirwe Egypt jangu ne family jangu n'abaana teri bintu byesittaza teri ki tugende ate tujja kulaba obulamu bwe butambula otherwise atwegasseeko omusajja mu budde buno bwennyini wali bulungi nnyo very smart in black alike ayagala nnyo kala black fresh buuza kuba tulaba mwena bali mutulaba yonga ku ddoboozi musibira muteyo mwena bali mutulaba mwabala nnyo okubeera nga mutuwagira kiri kiri steady kiri bulungi okay kati soko jeko no shades abantu bakulaye bulungi mulimu abazadde abamu nga bali eyo bagala abaana baabwe balayo ku fresh neddalo lyeringa omuntu agamba okujjako glasses ezo n'ozijjako nga towerekerezaako bigambo oli wali kati buuza manager obanzijjeko anti manager oli otya fresh ndi bulungi mpozi gwe obulamu bugamba ki obulamu bulungi nnyo eri akulaba omulundi ogusooka mweyanjulire bulungi omubulire omulimu gwokola omubuulire ajosomera omubuulire ekibiina otubuulire oba wayise oba tewayise omanya gange nze Senero Patrick abasanga gomanya nga fresh kid omuyimbi era like I'm a rapper badeo like for a long time now era I want to be there for more time nyimba ate rapping up byonna mbikola like I work in music so yeah that's me osoma of course but then I didn't chogera from soma ndi mu primary 6 next year ngenda bera mu primary 7 and wayise bulungi wafunye mmeka nafunye aggregate 9 first grade yes wow kirungi mwana kyakabi ekyo okubanga osoma ate era wasomedde ddala bulungi nnyo
Okay, for the parents out there Yeah. that can't really understand Luganda, but they need to know just an introduction ka Luzungu, because you're at Kampala parents, not so? I see. Yes, just do an introduction in English. My name is Fresh Kid Uganda. Patrick Senyenjo is my real name, but my stage name is Fresh Kid, and many people call me by that. I'm a musician. I'm 12 years, and I go to Kampala Parents School. Yeah, I'm supported by my dad and many people. So that's me. That's me. That's you. That's me. Wow. So you passed well? I passed very well. Which class now? Primary 7. You're going to primary 7? Yeah. What's your hardest subject? Science. Science, eh? Yeah. Okay. That one. Eh. It can make you sweat. Hey. For real. Okay. Wow. CRUZ exclusive gwe mkutu kosinzide okubanga ate otulabira tugenda kunyumyamu ko ne Fresh Kid, then later on tujja kuba twegattibwako 14K Bwongo. Yeah. Ali emabega wa peni yakwata peni awandika ennyimba. Awandika ennyimba then Fresh n'ayimba, so bakola wamu. So bwe tunatuka ku part ya talent n'okumanaginga talent n'okulaba nga ababalansinga batya, okumulaba nga asoma, then n'okulaba nga ate ayimba nga ate abalansinga ebintu bulungi nnyo. Naye mu kusooka njafuna eddakiika ntono nnyo ne Fresh, then twegattibweko 14. Si bwe kiri? Fresh, essomero ddungi nnyo. Somero lya maanyi, abaana balungi, abaana tebalina buzibu, bali friendly, but teachers balungi, like high facilities, somero ddungi. So far abaana bakutwala batya ku ssomero? Bakutwala nga celebrity, bakutwala nga Fresh Kid, bakutwala nga Patrick? No, I'm Patrick at school because edda when I nga nakajja, like abamu bali excited, ne kati bona banda banga like a normal child, so very fun. So ku ssomero bakusalinya ki Patrick oba liri eyo Oluganda? Kale bampita Patrick asinga obeera ku block yange, naye wali abaana ngera abaana nga bakayingira essomero. Ku block yo? Yeah, okay. Anawa block. Naye waliwo omwana era yakayingira essomero. Abakuyita Fresh Kid kuwali abamanyi n'abaana balala bangi era tetuba na kizibu nakyo. Ku ssomero awo weeyisa otya? Less like adobo. Weeyisanga star? Sinyo. Jasha kuba ovimbamu kaseera akamu naye beera normal like for the most time. Ogenda saameka ku ssomero? Kisinziira. Naye nga most time omwaka oguwedde like mbadde ngenda sawa sere emu sharp oba 12 n'eddakiika nga 4. Ani akuzuukusa? Alarm. Alarm? Yeah. Olina alarm mu kisenge kyo? Yes. No. Like on my phone, the alarm. Or maybe tata yanzukusa ebiseera ebimu. Yeah. Ani akutwala ku ssomero? Tata. Yakuvuga? Yeah. Buli lunaku? No, wabanga taliiwo. I may go with my uncle. Okay. Ewako mubeera nani? Ewaka? Beerawo ne tata, sister wange, ne brother wange badde obuzibu. Bo babeera nnyo ku boarding schools. So for the most time of the year, beerawo ne tata. Obeerawo ne tata? Yeah. Wa obulamu we bukalubiramu? Tewali nnyo byamaanyi, tugezaako nnyo kitambuza bulungi kuba just ebiseera ebimu obufunamu obuzibu tata waaba taliiwo kati nga mba nnabeerawo nzekka just awo ebiseera ebimu mba ndyamuko katono kati awo bwe bubanga obuzibu bwokka naye tewali nnyo obuzibu bw'amaanyi. Ozannyako n'abaana ewaka ng'abaana abalala oba obeera mu nju always? Nzannya ne bakyali bange ewaka awo we bali abamu babeera tebabeera waka naye bajja netuzanya oba negenda ewabakyali bange netuzanya. Yeah. Okay. Yeah. Kampala parents ejjudde omuntu bwawulira ekigambo Kampala parents owawulira abaana ababagagga. Abaana abagagga bali abagagga abakolamu ne balabayo ne pato. Yeah. Pata ali eyo mwana ali ku basale. Yeah. Obalansinga otya obulamu wakati wo n'abaana ababagagga? Like it's very normal kuba nange nkyetekamu. Obeera n'abaana bali friendly, tebalina buzibu. Like even me now, I'm living a very good life, so I find it easy to communicate with them. Bimanyi era like we have kind of same ideologies. Betunyumirwa tino tuzeno. Wow. Fresh. Kwata wano banna. Olina obugambo mbwokozesa. Nze yakola ka interview kali eyo ku internet ng'ongamba oluzungu okozesezza lungi nnyo. Idea what? Ideology. Kitegeeza ki?
And ideas, sino sharing ideas bemwagala. Toli wa Kati wasomoka muko. Ogambye. Ekintu akikyusamuko fresh. So badde kyatugamba. And Kati wetubanga twina same ideas. Ebintu bibya byangu nnyo communicating. Ku ssomero gy'osomera, of course abantu nga bwe nkugambye, abantu basiga ekifaananyi eno ebweru. Ti Kampala parents bana abagagga be basomerayo bokka. Tusigira ekifaananyi kiri ku ssomero wamma. Esomero lyo ddungi. Era nga baba gambye nti naana bagagga bojje bali. Ate abaana balungi tebayira buzibu, like we made a lot of friends. Basalako ewaabwe. Obasalako? Yeah, of course. Ne bakugulira? Nina chali wange kale sisalako buli omu. Nenga obeera ne bachali bo bosalako. Ate nga nabeera baba bagala okusalako. Era ne bajja. Mu ghetto? Sibeera mu ghetto. Just akuba mbeera bukoto. So bachali banga bambansalako ewaka. Abamu nze mbasalako. Bw'ogenda mu bazadde baabwe osaba bazadde baabwe before going there? No. Yeah, most times. Soka nenjogera chaliwe basobola okuinvitinga nti no bagala ngende tuzanye mu FIFA tuzanye mu bichi konze kale kati ngenda soka ngambe tata ndabe tata nagamba tekirina buzibu kati wenda naye nayogera ne tata we kati tata wange nayogera ne tata waabwe then ne boogera ne bakola program netandika kwetegeka nezanya game zange nengedayo netuzanya. Ani mukwano gwo kusomero? Your best friend? Kale gogamba nti oyo kapo wange mwana naye mba nafumiza akayimba mugambako. Nina babiri. Nina Liam ne Nelson. Liam ne Nelson? Yeah. Nao baagala okuyimba? Oli Liam ndikira mulabako is a professional in the motorbikes. Avuga pichi. Motocross, ate Nelson ye just mukwano gwange. Ye tali nyombe ya kuyimba just ezanya mpira. Kati kyekisinga bagatta, mbozi kyesinga bagatta. Tawali nyota. Mwena muwagire mpira? Pozi gwagira timu ki? Manchester City. Kande chali wango muja awagira omulala awagira Liverpool. Kati oyo wa Liverpool ye. Omulala kuyo mpira omuleka bulesi kuba timu ya butesobola. Kati twogerane njogera weba bya mpira njogera ne Liam kwa ye ya ina timu esobola. Liam agira timu ki? Manchester City. So why do you love Manchester City? Like they have machines. Erling Haaland, De Bruyne, Rodri, like the favorite player Rodri, and like they play well, they win, and I think they have very good fan base. So that's the best thing about them. When you watch them, like they play very good football and they have a good coach. What do you get team with you before going to Man City? No, I don't change teams. Before going to Man City, I wasn't supporting a team. Not just in supporting a player, Messi. He was like my best player. And when I love against Inter Miami, since I supporting a team. Line up your Man City. Jempe Kobo wagira Man City. No, goalkeeper Ederson. If injured, Stefano Tega, then left back Alexander Zinchenko, even though he's not a left back, he's a centre back, but we play him there, or maybe Gavadio, centre back, Ruben Diaz, and who? John Stones, right back, Kyle Walker, and some other right backs on the bench. Then we have centre midfielder, there's De Bruyne, but he's out on injury, there's Rodri, Phil Foden, Julian Alvarez, then the striker, the machine, Erling, Bolt, Haaland, then who didn't I mention? Bebo. Nizo bana wene Davide. Naye for now Bebo. Ola mpire waka. Yeah. Mwina DSTV. No, like because my fi. Yeah, but connecting. Ne mulabira ku TV eh? Yeah. Yeah. Okay, so tuli ne fresh kid tunyumyamu no mpola obulamu ennaku zino bwakyukiramu ddala bwola fresh kid gwe twalaba mu 2018 ne fresh kid wa 2023 olabira ddala omwana omwozeemu essomero likukyusizaamu ku mpisa. Yeah, nyo. Bwolaba bu video bwo bwa fresh kid obwasooka otera ogenda n'obulabako?
Sinyo. Ku internet oba otambula otera obusanga. Mbusanga. Buli eri obwasokera da 2018. Yeah. Olowooza ki fresh kid oyo? Nali muto. Like era lange bisere mu basagala bula babakatekako dogamba nawe kajeko. Nega. Ani abuteka ku 14? Oye nini 14? Utekako na kulaga na kafananyi konga tomanje yakaje. Nenga sometimes like even me makes me happy to see how much I've grown, developed. So yeah. Kati singa fresh omuntu akubuuza bwe lucha kumacha oyina gamba waliyo omwana alinga fresh kid oli naye kubyolaba oli fresh kid oli wa 2018 singa osanga fresh kid oyo oyinza mugamba ki okutereza obulamu bwe? Aina sigalanga like asaba I respectinga atanga like music. I know sigalanga muliko akola music. Everything like the best is in the future. Yeah. Nechimbibiri oluzungu ne luja chimbibiri oluzungu ne luja chimbibiri oluzungu. Never naye fresh. Wanji? Nze nkwebaza ko kimugenda ku Somero. Ate tokakibwa. Twali tumanyi fresh bya kulimba togenda soma ngo tumanyi ogenda kuddukayo. Chaiche chisoka. Yeah, mbera kusomero. Ani class teacher wo? Class teacher wange bamwita teacher Bernard. Teacher Bernard? Ne teacher John. What otambula nabo paka P7? No. But teacher Boba sigala mu class yawo. Then P7 abo ina finding a new teacher. Yeah. Okyagala okuyimba nyimba ezili ezasooka oba kati engeri gyogenze ngo oyagala nnyo okuyimba ennyimba z'empya oba olyanga kali ka fresh kali kayimba kato nnyo? Zino ennyimba zange empya nnungi. Anti nange ennyimba zange enkadde tezinyumira nnyo performinga ku stage. Lwaki? Kati ndaba like vibe eriwo empya nnungi nnyo. Naye nga mpozika ennyimba ziri zennyini zibanteeka ezo zo zikyanyuma. Naye kati n'ennyimba empya ziba nnungi. Because oba ino balaga ekipya. Kati music ki gw'owuliriza ng'oli ewaka mu biseera by'eddembe? UK drill. Wangi? UK drill. Ne music omulala like waliwo music omulungi ne abeera omukakamu ow'abazungu anyuma. Kati abazungu owuliriza music ki? Mpa kumannya awo sibamanyi nnyo. Central C oyo omanye yo gwe tuwuliriza ffenna sinza nzekka ne bakyali bange bonna. Central C Santa. Ne bakyali bosoma nabo? Bonna. Mu primary? Primary 6? Yes. Muwuliriza ani? Central C. Santander. Maybe Drizzy Drake, 21 Savage, J. Cole, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar kayimba ki? Oyo mumanyimu. Simuwuliriza nnyo naye alina kayimba ke bayita Humble, Be Humble. Yeah. Tuwemu? Akosike manyi. Omanyi kaani? Manyi akayimba ka gundi Central C. Abo bona ba rapper? Yeah, bona ba rapper. Central C kagenda katya? Kayimba ka Sprinter. Kagenda katya? Okay. Yeah. Okay, listen. Yeah. She said Oh, yagala blood, oh, yagala. Okay, listen. This is stainless steel with platinum. Dinner table I got manners. T-shirt tucked in napkin. Still loading, that's the caption of only amount at the minimum fraction. You good at going indigestion. Best know in my hood though, Aspen can't get rid of my pain with Aspen. Dave just came in and Aspen, I'm making up Maybach music. The channel is up my intelligence, sometimes I may act stupid. I never went uni, I've been on a campus selling cocaine students. You bought the drums, you quit, then some gonna look when playing exclusives. Take a look at this dime, one wrong is a life for screen. You can't just stay with bass for thick and thin. She already fixed, I'm halfway there, haha. Brown and bad, I couldn't change, my mother was halfway there. 100 years. I just put 9 gal in a sprinter. Naye versus Sembayo, single nyumba kanje kube. Sembayo enyuma nnyo. Fire for a YP, I can rock with that and wearing a vest. Man had to send the therapy, she got a eco bra, a lot on the chest. I'm in Jamaica, Oracle vest. Air liquid cash converters that don't work, it's spawn no chest. I'm doing more, I'm talking less. I love chilling with broke bitches, my book can fly and they're all impressed. I'm in the G6 feet. The car hug me like a friend who Tristan tells man living for Nyash and dying for Nyash is fun. Don't know which one's right and fun. Bugs in his and hers was so
abakuzaala quality farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Citrus farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping. Nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era ng'abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusanyusa ekiro kyonna paka obudde kkejenge osasula shinze 20 okulya okunywa n'okusula sasula ku momope kamunyenye mu 65 kamunyenye 3 kadaala merchant code 571 671 oba kuba essimu noti 779 291 758 ovuga n'otuuka e Maddu Town Council Gomba District nodde ku Maddu Kiganda Road kilomita 4 zokka ng'otuuse ku Kuzaara Quality Farm. This mine is too. Had the girls go digger, you can't be true. She day a Jew, AP baby blue, paper spring. I probably hate me too. You have spent 6 figures to sell that bay like, look what you made me do. Yeah, started with a cue, didn't wait in line. Where them ask my blazers. So why so focused on your Asian side? I know that the Jack Boys pay that they get to the clubs and devs inside. Hey, I didn't be. Hey, yo, like Zenajiwa award of the year, verse of the year. Hardest verse. Yali ayogera ki? Yali agategeeza ki? Simanyi video yali ategeeza naye nga just era kuvimba. Yeah, yali agezaako laga tino. Beba kikuba. Yeah. Bamuyita ani oyo? Bamuyita Santandev. Santandev. Yeah. Kati abo okubayiga nina okuba nga nsomera Kampala Parents bwe masomero bwe gatyo. Ayina obayiga ino beera ng'obawuliriza. Obayiga ino beera ng'obawuliriza. Kati ng'ekikutwalira nnaku mmeka oddukwata oluyimba? Nimba wemba nduwagala, nduwuliriza, nduteeka ku playlist yange. So wemba maze ozannyamu ka FIFA, maze okolamu like work, oteekako playlist yo, n'owulira ennyimba. Kati nimba olaba nga lukunyumira ng'oluzaazaayo, oluzaazaayo mpola. African music owuliza bayimbi ki? Simanyi awo. See Ugandan music? Africa. African. Yeah, Burna Boy. Wizkid. Rema. And abalala bangi era. Yeah, bosangaga just they popped up on your Spotify Wrapped. Yeah. Oli rapper mulungi. Yeah. Ate oli mwana muto. Yeah. Ogezezaawo okunoonyereza ba rapper ki abazi babeerawo mu Ugandan music? Abaliwo mu Uganda music? No, abazze babaawo. Kale bakulu bo. N'ogamba ono nno yaliwo naye mu biseera bye alayika yali wa kabi. Bangi babaŋŋambyeko. Ngani? GNL. Wow. Yeah, GNL yali wa kabi nnyo. Nange nawulira ku nnyimba ze ezimu like Navio. Naye kati olaba otaawo basibi ki basinze sibamanyi. Kati Navio alabika akunyumira. Yeah, Navio akuwa. Yeah? Navio akunyumira? Yeah. Oyinayo rap ye yonna mu luyimbe yakuba n'ekunyumira? Nyingi naye kali sizimanyi ziyimba. Navio, GNL? Navio, GNL, Clever G. Bagamba yali wa kabi. Clever G. Yeah, bagamba yali wa kabi. Otini sicho? Yeah. Ate Keko, wamuwulirako? Ani? Keko. Namuwulirako nga bamuyimbako. Okay. Kale mwana muto. So, obudde buno fresh ontadde mu kattu. Ogambye. Kubanga kati byomanyi. Kati osiba ku internet? Sikwansiiba naye mbeerako. Obeerako? Gwe weeraninga social media platforms zo? Si zonna. Naye ezimu just TikTok. I run it because the bampereza videos ezokupostinga. Then nziteekayo then nina eyange or my own personal account gyenkozesa okuchatingako ne bakyali bange. Ye eri personal. Yeah. Naye ziri eza business. Yeah, kati nange nsobola okulayikinga nga tomanyi nti nkulayikinze naye era mba nkulayikinze. Yeah. Obeerayo mu cover wansi? Mbeerayo eyo nga mbalaba. Fresh oli star? Yeah. Star yaba atya? Star yaba atya? Abeera ne drip. Drip? Ekikumba. Abeera amanyi. Linda ako tugende mpola. Ekikumba e drip? Yeah, real drip. It's a slang,
Yes, yeah, slang. Kati wano we ogamba otya ngoba oyambadde? Drip. Nanti koza statement ulire. Drip too hard, don't stand too close. Of this way, pulling at shows. Camera. Remember again, olunonyeko drip too hard. Drip too hard. Okay. By little baby. Star abera atya abera ne drip. Abera drip. Abera manchi akola. Abera respecting others. Ate star yalabikira onti star. Kati wanteekako shades zange bwenti. Alabira onti star tuuse. Olimba. Simba. Bw'oteekako ku galubindi. Yeah. No Star batuuse. Abatuuse. Wenzijako bwenti. Era manchi ali star naye manzi kakanyemu. Downgrade. Bambi fresh. Oli star. Mwagambe ne yanza. Oli star. Oli star. Akaseera kano. Oyina nange ndi star yeah, oli star. Alhamdulillah. Tweyanzenge kubanga kati fresh. Bw'oba ogambye nti nange ndi star kati nange nsandise okwewulira. Tewewulira. Anti basta tebewulira. You want to do music as your career? Mu maaso eyo ngoma z'okusoma oba olina mulimu mulago weegomba? Tewali nnyera kye negomba naye I just keep yeah, God have you there. I just wanna keep writing my music. Chikube nja kugatirako eyo. Ojja kugatirako eyo? Yeah. Singa toyimba mulimu ki mulago weegomba golaba gotera okulaba noga ogwo gunnyumira. Kale wetansobola okwogera ogutali mulimu omupiira gwogunyuma okulaba woguzanya professional uwa mulungi kuba tubegomba abazanyi bangi naye naye omupiira ogumanyi ojo ndabegomba ate njagala ne leero gye olabe egundi yaffe betuwadde zizanya mati yaffe osamba? Of course I'm on the school team. Totandikira ku benchi? Ayi bya benchi nabivaako kale we natandikira ne kati kocha okunteekawo oba mutunulira wangi kati okunteekawo tasobola kuba ne coach mukono gwange nnyo ate ne benchi sobola giwerako. Osamba n'amameka? Osamba n'amameka? Wing. Any wing, left or right wing, or maybe oli defender? Ayi ngambye wing. Anti wing wing ebera attack. Waliyo 7 ne gundi 7 ne 11 ne 11 is the best. Ne back osobola okuba? Solo zanya no sola zanya back ne solo zanya wing back. Odimanye eyo oba okuba wonna nenga oli makati like on the width. Yeah. So oli winger? Yeah. Okulosinga emipiira mu ntabwe? Gabuza 14. Sawa zino katwegattibweko 14. Nenga waliwo abansinga boje bali ku Somero. Era abaana baba kabi ku Somero yaffe erisinga. Kampa parents? Yeah man. Lyerisinga? Nawe okiriza nti waliwo abakusingako? Ku Somero awo abaana boyi bamanyi. Barayani, bagubara, bani. Nenga bensinga era bangi. Yeah man. Tewala banti wobeera otandika. Oba ina position yo ku team. Yeah. Era big up to musajja alowooza nti nansinga naye musinga Liam. Agamba nti nansinga naye buli omu. Liam agamba mbu nakusinga omupiira. Naye buli omu ku tiimu yagamba weerimba. Bayimbi ki abakubirako ku kasimu ng'oli waka? Bayimbi? Boga nti mwana yatera okunkyekingako. 14. Tata. Tata omuyimbi? Muyimbi. Okay. Then gundi ani bana babulijjo abafu? Yeah, Fik Fameka. Fika keberako? Yeah, it's like a very good friend of mine, Uncle Palaso. And Uncle Palaso yankona kwenye ku birthday yange, like very big wishes. Atela is a very good friend. Even the doctor. Dr. Chameleon? Yeah, most times. Okay. Yeah. Wow, tugenda kwogera ku luyimba lwe wafulumiza. Tujja kugenda tuwogerako n'obulamu bwa bulijjo batuwulire ne bw'obeera. Then tweyongereyo. Tugenda mulamu katono nnyo. Twegatibweko 14K tovaawo. Okay, kale twegattiddwako 14K Bongo. Mastermind. Gwe tuli nayo olunaku olwaleero naye ate tuli ne Fresh Kid. Fresh Kid. Twegattiddwako Mastermind. Yeah man. Mastermind? Yeah. Lwaki muyita Mastermind? Anti Mastermind Bongo. 14 buza kuba tulaba. Abatulaba mwenna mwebale okubeerako ate mwebale okutwagala ebbanga lyonna from day one. Mwebale okwagala ALLANCRUZ
n'okwagira ebintu byonna byabateerayo yalina ebisinga exclusive nga bwe mukiraba so yabeera n'ebisooka ate ebisinga from the one mukimanyi ate era ne Alan yennyini weebale tubeererawo butatuvaamu ebbanga lyonna paka essaawa zino nti tuli ku channel tuli mu kweyagala kunyonyola abantu ensonga ziriwo ate kati. Wow, fresh. Yes. 14 on a meaning actually career yo. Yeah, very important. Kanterezemu wano olyoko oyogere bulungi ensi ekuwulire. Yeah, very important. Omanyi music awandika mulungi. Everyone recognizes that. Everyone recognizes that, so very important. 14 yakuwandika enyimba meka? Nyimba zo nyingi. Sizimanyi muwendo naye nga nyingi. Kale menyako ezimu. Yawandika Banteeka, yawandise Kipepo remix, yawandika Fianan, Tukuba. Yeah. 14. Wanjiba. Career ya fresh. Omuntu alaba fresh obudde buno. Mwagala fresh afanana atya mwababeera nayo baba mu branding. Emyaka ng'etaano beesatu okuva kati. Anti kakati fe mukutandikira ddala mukusookera ddala from day one kino kyali kyetwayagala abeere era kitwayagala okumaintaininga paka nga awezeza 18 years kuba kibi nnyo omuntu ayira mu kirooto kyo oba ekyammwe abakulu nga tonnaba kumanya ye kirooto kye ki ayagala beera businessman mumuwulira so ne music business ayagala okukola record label ng'alina abayimbi si bwe kiri ate bitugamba so mu kumutwala mu kye twagala tuba twagala naffe tuwulire ye wadde tukola kino na kino ekisooka akyagala akinyumirwa ye ayagala kwerabawa so for us we tuli okumaintaininga amaanyi ge nekyali so that atuukiriza ekirooto kye nga ye omuntu nga ye kyayagala so bw'aba saazi nalina emyaka 11 tulina obuvunaanyizibwa nze ndaba nina obuvunaanyizibwa kumaintaininga kyali atuuke ku myaka gyere gyesalirawo ng'akyakiri si ye akole kati okusalawo okuvaawo nga bwe tuli omugayidinga mukyasazeewo kubeera tetusobola muleka salawo kibi naye era tumulaba ne kanyini omulaba okusinziira ku biseera biri eri wamusookera omuggyako interviews n'essaawa zino kyali ne byavaamu osobola bajjalaga wadde taggambye n'omanya nti ono omwana singa bongera omugayidinga nga bwe bazze bamugayidinga gyalaga wa amakulu so okwebaliza ddala okuva ku education gyalina system eya Kampala Parents naffe abakyaliwo okumugayidinga nga bwekibuuza nti mu myaka 5 maaso kyajja okuba kisinziira ku ye kyayagala naffe engeri gye tukigayidinzeemu. Kale mulina oluyimba lwe mwazzeemu Kipepo olwa Dr. Jose Chameleone. Kipepo yali hit y'amaanyi nnyo, it was a mega hit eyatambulira nno okumala ebbanga ddene paka kati fresh. Yo. Oluyimba lw'omusajja waluzzeemu walunsabye. Naye namusaba dda nnyo like I think it was the year 2021. It was coming to an end. Naye twamusaba oluyimba yali positive yagamba tukole oluyimba lwonna twagala jaswa kuba bali byatukwatamu kusoma biki and even making a decision. Yeah. But even making a decision oluyimba twagala naye after most time twazalawo oluyimba. Yeah. Wow. Mbadde njagala ompeemu freestyle y'olwo oluyimba naye nze sagala ng'otaddeko shades zimayininga nnyo abazadde. Aggulewo naye kanzigulewo ku ekyo. Yo fresh nyimba esemba gy'oyagala kuba esembayo oba kubemu sooka n'esooka ogatteko esembayo rapidly. Yo natandika 2018 mu December bateeka pambi zetu nezamanya ennyumba ne bayingira mpaka mundeli mugumba kati wonumba boyo wamanyi kikyolumba kati mbala trillions respect Dr. Jose Chameleone ahuda I said we fear none chap tudukanga bullet in the gun kama akipepea wana pepea bila tatizo na pepea hewani Mungu ndio uwezo kujenga jina ni bidisi ya mchezo na polituza pia kazi ngumu sidikizo wa fresh on the top of the table I lead all the lines and they call me a rebel I'm fast paced like bold do it right now and we don't need a real place. Akaseged kati ate okusalamu ekirimi byonna byonna ebiri mu luyimba ebisigadde nze nabiwandiika naye awo ewasemba yaawo namugamba kati omanyi
oluzungu lwa Kampala parents olina luyitirivu awo nkulekeddewo gw'omanyi ebyoluzungu lyrics ezize ate awo mu studio. I'm on top of the table, leading the lines, and they call me a rebel. A rebel, fast paced like bold. They do it right now, and I don't need no replays. Toina wajozeza. Yeah, but I'm going to be calling mu studio. Mu studio awo. Anko toina wayozeza anko. Oliba nga twaluwandikira awo. Anko kale line ezo zitegeeza ki? Zitunnyonnyole. Okay. I'm on top of the table, Hitachimanyi. I lead all the lines, and they call me a rebel. But it didn't go now. I don't know what I'm the rebel. Fast pace, like Balde. You know Balde? It's the left back for Barcelona. It's very quick. Balde, Azanira Barcelona. And it's so fast. Aina pace. So I studied out fast paced like Balde. I do it right now, and I don't need no replays. Naye olimba olwanonyeza kyelutegeeza olwanonyereza ku kyelutegeeza limba la kipepeo safa yenye kinonyereza naye nga 14 yaŋŋamba yagamba ki kino kipepeo kitegeeza kiwojjolo ya nti kiri mu kubuuka nambulira ne ku lyrics ezimu ng'eriwa kino yali agamba kale siyinza kujjukira kati namanyi oluswayiri oluswayiri sirumanyi nnyo naye ebiseera ebisinga olina okukola research so si kyamakulu just omwana mutuuza mu luyimba nga tategedde kikyakola ki era nsonga lwaki gwe walonze olwo lweyagala muddemu so kipeepeo alinga yali anyumiza abantu oba ffe nga ffe idea yaffe anyumya gyatandikira natandikira mu 2018 mu December abanteeka bambize tuni ezamenya ennyumba naye essaawa zino ali mu kubuka nga ki omanyi kiwojjolo mu bbanga awo kiba kiraga kiri mu life oba onyumirwa kipeepeo okitegedde so basically yeyo message yeetololera awo okunyumira gy'obadde n'essaawa zino wootuuse kati onyumirwa fine naye dokita yatandikira mu bus corridor fresh mu ghetto eruweru mu zi corridor okitegedde kati kipeepeo nsi ki gye weegomba okugenda mu fresh yogamba nti bwemba ne baŋŋamba okukola show ngenda mu nsi bweti njeegomba France, Paris. France? Yeah, of course. Paris? Yeah, man. Chicho Paris? Yeah, man. Very good life. Yeah, and they play very good football. Yeah. By the way, PSG? No. Where have you done, Mango? France. France, PSG. Actually, in the Swagira, I don't support more than one team. Maybe just liking. As you may like Paris, they have some top players. Nayenga, atani za gamati na towa the PSG. Yeah, atani za back team. Yeah, but Paris is a very good city as well, like a city. Like a what? A city, like a city. City. What was it? Agambye. Kale city. Like a city. Like a city. Yeah. Naye singa bakuwa opportunity ne bagamba mu bayimbi bomenye mpayo omuyimbi gwayagala okukola naye collaboration Uganda ebwero probably Sench. Sench. Yeah. Wansi kyoyo anti namugambye da Central anti naye ensi UK. Yeah, as I said, I listen to UK drill most. Yeah, that's the word. Yo. Okategedde. Neba promoter bangaawo Jaffa Richmond muntu ayire fresh on London ndowooza waliwo abaana bangi abali agadde okuwulira byagamba. Yep. Wakati nnyinyi mmeka mu bulamu bwo? I've ever taken a flight to Dubai, South Sudan, Rwanda, Kenya, and also I went back to Sudan and I went to Wow. What? Wow. It's like in Sudan. Yeah, it is Sudan. Like now when I go to Oganze Dubai, now you know get Abu Dhabi. So that's another plane. Where we will be at Kilaya. Kitegeeza otambudde nnyo. Yeah. I think next Somero ntambuddeko nalyo. Olimba. Tugenda South Africa for a match against those guys. Wagenda South Africa? No, twagenda Kenya. Twagenda Kenya nga tugenda kuzanya match. Somero. Wadde sajja bali bamaanyi ne.
ne babawutula. Waliwo abagenda ne bus abalala ne bagenda ne plane. Gwagenda naki? Plane. Ani yakusasulira? Senior They player. sponsored me, the school sponsored me. Captain. Oli captain? Of my class. Gwasiba ekikomo? Si Somero naye class, kale class. Class captain. Class captain. Kati class captain afuna ki? Afunamu ki kale? Oli ebijanjalo bisiike? Ebijanjalo biba byanjawulo? Ajasi ofuna kunyumirwa kuba osobola. Gwosobola oteeka abazannyi ku ttiimu. Osobola kale tosobola kujjako ne osobola kale musobola anti awo kiba kinyuma kuba wewafuna penalty oba ki abazannyi bajja gy'oli nti no njagala gikuba. Wafuna free kick oba ki webityo ebityo kati obeera weeramu responsibility naye after that toyina kyofuna neera binyuma like fetunyuma. By the way olaba kino njagala n'abantu bakitegeera abali eyo babazadde Fresh Kid waali ne weyatuuka ali mu P6 ageze mu P7 kati abadde mu P6 semi candidate kati ebitabo alina concentrating ennyo kusoma si bwe kiri kuba twagala grades ennungi naye okitegedde kati ne mu kirasi ye captain wa team alina ku school team nayo time nayo yeetaagisa nabeera nga traininga nga performinga bulungi mu kisaawe kyokka ne mu music eno alina osigala nga alina kyakola okubeera nga tabuulira ddala. So that's why oluusi time etuuka ne babuuza Fresh Kid aliwa Fresh Kid nga abuze naye ng'oluusi mulina namwe okusalawo abamulina nti kati saa zino kye mwetaaga ku delivaringa music oba ku progressinga mu bitabo ne mumaliza nga mulina osooka mumuleke aconcentratinge kusoma kati yo time gye batera okugamba nti omwana abuze naye era bwajja mu holiday nga kati waaliwo nti kakati holiday nga wabaawo ekitambula. Bookings mu events z'abaana kiri kitya? Of course yesita w'abaana yabeerawo yalina obba performingira tekiriko kubuuza yabaako demand okujjawo nga temuliiwo ne bafunako options endala ate era n'abategeka nga bategekera baana of course bakimanyi tosobola tegeka mu kusoma lwa nsonga n'essomero yennyini akugamba kuba yatugambako principal owa Kampala Parents mukyala wa Kabimu ebaza nnyo yagamba nti kuba waliwo olumu share aliwo nga yagenda performinga ku ssomero naye nga lunaku lwa kusoma oba ebiseera bya kusoma naye nga Fresh Kid asobola ovaayo n'agenda n'akola ki n'aperforminga naye omukyala n'agamba ukimanyi nti bwe mugenda operformingira bo bayinza oba basoose na kusoma naye ate ono mumugjayo agende asanyuse bali naye nga bo bayinza oba basoose na kusoma. So gye kiggwera nga n'omutegesi yenna ategekera abaana tasobola ategekera mu kusoma. So mu holidays era demand ebeerawo nga ya Fresh Kid asanyusa abaana abasoma n'abatasoma ewaka. So bookings za Fresh Kid nga kuperformingira abaana of course eyebatiiki yaliwo first option amala kulemerera n'otandika okugamba kafuneyoko omulala. 14 olaba Fresh Kid emirundi emeka mu week? Fresh Kid mu kusoma simulaba nnyo kubanza ate bwe musisinkana tubadde tugenda kunyumya ku English na math. Mba njagala nkubire mu line awo empya ezinyuma emboozi bayandongo kano bakalabye ebiki kati oluusi oyinza omujja ennyo ku mulamwa era n'okusoma oluusi n'essimu agigenda kitono okitegeera kuba agenda zuuka ku makya agambye zuuka 12 kati ogenda mulaba budde ki ye munyumya eki naye ate asigala mukwano gwange ate muganda wange ku ssimu olw'olumu. Mulimu abazadde abankubira ne bambuuza ALLANCRUZ nina omwana wange muyimbi njagala ayimbe ngaawo ba Fresh. What do you go through kiche muyitamu nga oyigiriza omwana omuto oba engeri gye bakwatamu omwana omuto ng'ayimba biki bye muyitamu kuba omuntu ayinza okuba amulaba wano nga bwali wano neerabira nti yes star neerabira nti mwana muto omwana omuto bamukwata batya ono mumukwata mutya? Ekibuuzo obuuziza kirungi ekyo ngenda kijja ku bazadde paka ku talenti nga tuli mu studio. Ekisookera ddala omuzadde yalowooza buli mwana alabye akayimba n'akamayimbi nga ku TV oba n'akazinirako alina talenti. Bannange ffenna bwe twali tukyali abato ng'osobola olaba oluyimba lw'omuyimbi ku TV n'oluyimba. Buli mwana omuto alina oluyimba lwalaba ku TV n'aluyimbiramu banne oba bazadde be. Kati oluusi omuzadde n'agamba omwana wange asobola oyimba lwansonga alaba ku Fresh Kid asobola okuyimba. Kati obuzibu bw'abo abaana bw'obafunamu nti oyinza omuyigiriza ekitone tebakiyigiriza bazuukusa kizuukuse. Kati ow'okuyigiriza abeera nga ne bw'omugamba ekintu ekiri open nti yimba bwoti ne bwoti ne bwoti agenda craminga oba bimuleme n'okukwata ng'okimukaka kimalize nga ne waba akikoze akikoledde ggwe kuyamba. So eba X ne tudda ku mwana nga ye talenti agirina nga Fresh Kid.
oba togenda mukaka kyonna kyonna kyowandiika oba kyomu agenda deliveringa naye olina okujjukira nti mwana muto era Fresh Kid bafunyemu obuzibu ndowooza abaproducer abamu tebaba baagala muvuga speed nga bwogivuga Fameka teekayo okubakola ki era ffe baproducer be tusinza okukola nabo nga Eno Beats naddala Badman Records producer Lego ate yamutegeera nnyo nti a big producer Lego ku Badman Records yetwakola kuva banteeka bambi and we just zibambi zonna ne fear nani ate tetukola because is a very like uncle of mine ifugata nga taatayo bazanya bonna kati wenkujira we wano tuyinza oba tu recordinga tuli serious naye Fresh Kid vibe gyalimu yakuzanya kuzanyamu akatono titolina mutwala very serious nti kuba kola kino teekayo wano musaagemu ko omusobola mulimu kukola nga alina kyagala okubuuza nti ne kati alani nempaleyo basalansale kali gwe tolina mugamba tukole sooka omuddemu tempale tebasalansale bagikola we bati okakasa ne mujokingamu awo era naye amala naddamu n'apiikinga nti oba njagala agenda kusooka kuwummulamu sooka omuleka ateekeyo kyateekayo agenda azannyemu katono adde okitegeera kati bw'oba kuwa omwana nga si talenti ye naye omuzadde agala ayimbe oyinza obbonaabona lwansonga oba omugamba ekintu omanyi omuntu nga muyimbi ye muntu gw'owandi bimutama ayinza n'okukaaba yensonga lwaki siyina abaana bangi benkola nabo nti Fresh Kid yeka bikiri ayina obbanga omwana mu stadi nze nemmanya nti ekintu tokimukaka ekintu akimanyi njagala nnyo omuntu gwe ŋŋamba nti obadde olina yimba nti no natandika 2018 mu December then bw'obadde ovoice nga n'ogamba natandika December 20 gwe kennyini n'ogamba nkozeemu ensobi nga sinaba gigamba naye nkugamba okategedde nti n'oddamu n'otereeza then eva okugamba ekituufu nga gwe oyimba kifoowuluza kyekituufu olwala waddeko n'omutungo oyo oba mugamba yimba kibweti nga ye alaba gyayimba yentuufu naye nga nfu taba muyimbi kati abaana abo basumbuyira ng'omuzadde ye alaba nti omwana abeera mu ddiro n'azina ennyimba za Shiba zonna akuyimbiremu ennyimba za Spice bangi abo akuyimbiremu eza Shiba ayimba banayenjaga ekitone kye oyagala okutikkira ebintu ebiri original okuva mu America ng'amasimu okuli iPhone n'essimu endala computer laptops ebyuma by'eddwaliro ebizigo by'abakyala perfume n'ebirala bingi weekwate Nairo Cargo Carrier e Boston okutikkira ebintu bye byonna teweetaaga kutambula kubinona beesige babikuleetere w'oli Nairo Cargo Carrier ekuguliza ebintu ebiri original ku mikutu gyonna mu America nga Amazon, eBay, Apple, Walmart, Best Buy n'emikutu emirala mingi olwo ebintu bino n'ebitikka ng'ekozesa emmeeri oba ennyonyi okutuuka w'oyagala Nairo Cargo Carrier tusangibwa ku kizimbe Masengere Emengo okulira na BBS Telefina okumanya ebisingawo tukubire ku simu 0700-389-155 oba 0700-389-147 oba ku website www.nairocargocarrier.com ebintu byonna osobola okubifuna naye ebiri original nga biva mu America Nairo Cargo Carrier yebireeta n'omuleeta n'omuwa ebintu nga si bya Spice n'omuwa ku bibye gwe by'omuwadde batandika okubonaabona nabyo ne Fresh Kid nkugambye Kipepeo remix nina part we natuuka kuba kiva mu kumuwandiikira Oluswahili neewunya engeri agikwatamu okitegedde kati ey'Oluswahili credit zidde wa Papa Jose Chameleone ekisookera ddala nsooka omwebaza okutukkiriza okuddamu oluyimba lwe olukola remix mwalu muwanaluwulirizamu nga temunaluta bulungi nnyo yali ku TI ekifo bakiyita TI yabeerawo ng'akirinze oluyimba n'aluwuliramu era n'anyumirwa era n'atuwa go ahead that's why n'essaawa zino bw'okebera ku peegi ezize yalupositinze era ne video gye tusuubira okukwataawo mu maaso tumusuubira obbaamu bw'anaaba asiimye so line zeezo ez'Oluswahili ziri mu Kipepeo original Chameleone yaziyimba naye ng'aziyimba nga Chameleone kama Kipepeo na Kipepeo bila tatizo kali ffe ne twagala okizza mu style ya Fresh naye ng'akikubye mu rap naye amazima gali nti Fresh wakabi era mwenyumirizaamu I love you my bro nti nze ozirecording ozimuwa kuba ye party yoka gye twakola out of studio nga tugikoledde mu studio kuba yo namanya nzibumu ngeri gyeri y'Oluswahili so yo nagimuweereza ku simu
naye nze obuvoisinga ku ssimu obukwata nga Kamili bwe yabiyimba bwamaliramu essaawa kuba simanyire Swahili biki ne mbumuliza ne ŋŋamba ha kandaye musajja wange yajja ku studio wa Enobits nga teyafunye time ebuuliriza n'abuuliza n'agamba naye tebwamutwalira bbanga tuba tukola oluyimba nga yawa abutereezezza si kubukwata ng'abuyize era challenge yaginagako kulimba baliyita usichoke baliyita tozikiza yalikola mu Luganda lyrics nenziza mu Luswahili zonna oluyimba lwonna boy nze okubiza mu Luswahili nafuna ne chali wange amanyi Oluswahili ntuule naye ambuli line ku line sobola oziyimba nga bwe ziri nzimuweereze ku ssimu kuba sikola demo osimu kolera demo tutuula naye nembimuwa nemuwa time ye nyinza oba nabimalako essaawa 3 nabimalako eddakiika 3 nanga 14 njagala bikkubiramu nemugamba take your time kanjikubire ngabye byo kati nawe kenyini amulimu kikuwa amaanyi kwata layini z'Oluswahili oziwa omwana nga mazima talent si yakuyimba ne baba akwadde milioni 5 yinzo zizzaayo nogamba omuzadde omanyi oba sale ku ssente oba sale ku oba osale ku ssente tutetekanye ekirala so abazadde soko manyi omwana ekintu akyagala buli mwana abeera excited ku luyimba olukuba ne soko omanyi akyagala alina talent ebyaddala awonoonya 14K bwongo ze wendize ndiwo polishinga nakuzuugusa kintu namuwa kimujyamu kuba si buli omuntu omuwanika lyrics zowa Fresh Kid. How do you balance your talent ne talent ya Fresh Kid? Osobola otobikwasaganya kuba naawe oyimba ebibyo nga 14K then naye ayimba kati ekintu ekyo kinyonyola bwe nti nali nyimba before sisinkana ye era mpushinga talent yange nga 14K wonga omuyimbi labwe musinkana on the way nendekerawo okuyimba nemufokasingaku ne tukola ennyimba zaffe nezikwatayo laba bwe kimblessinga nnyo ne ALLANCRUZ nammanyi okusinga bwe yali ammanyi ate ne Fresh Kid n'aba wakabi so kibalansinga bwe nti mpanyo respect 14K wonga omuwandiisi gwe nkulembeza nenzeeta 14K wonga omuyimbi wadde ali ayinza okulowooza nandibadde nkulembeza nnyo omuyimbi naye I'm more respected as a writer or a mentor for Fresh Kid than 14K bwongo omuwandiisi omuyimbi so kyonna kyenkola idea bwe nzigira mutwe sooka nenjirowoozaako bwe mba ngiyimbye entuusaawa oza nabadde sobola kuddamu kipepeo nabadde nsobola kozeraga owandika bambi yes bwe nzikumenyera mpitirivu banteeka bambi waliwo olwaddako kale fiya nani tukuba DJ Shill Gulu remix nendala nyingi boy kyetaaga ntuddawo nenzikola ki naye mbadde ensembyeyo fiya nani katukomyewo naluno okusasula kwange kwe kuno nze Fresh Kid okubeera nga wakabi kimpa essanyu dhani ne sente zoyinza okumpa ate jako mubeere wakabi nfuna sente dhani okuŋŋamba 14 olimba oluwandikidde mmeka Fresh Dad ampeeyo zampadde ala nesobola okumpa show ye UK nenga Fresh Dad tugenda ku show yange it's my show Fresh Kid mutwala tasobola gaana lwansonga mufudde wakabi tuni zikuba ekitegedde so nekirala nti Fresh Kid jako muggwa fa abamu kubaswala ate nojja kumusanga ngambe 14 basula omwana era bitambula basula omwana nga tetukyamuwulirako kati bwovayo nekipepeo n'omumuwa n'akuba ffenna tuba tetukyaswala Fresh Kid asigala avimba 14 asigala nvimba singa nkusaba sente n'ekyo ki ekisinga right now bwabeera nga ya trending alina hit song kuba lwe luyimba olutrendinga kati oluliko tuba tukola sente Fresh Kid agenda P7 mumu planning deki after P7 ki musically oba yenga muntu ebitabo of course chemanyi basali jakuba ewedde ejakuba ewedde neera luparedia balina ne secondary school simanyi oba yiye ne wali olienda baawo okumpi newamu weeriri era secondary so ffe tusiba tumukubiriza afune points ennungi niwe n'abasi lya luparedia amala gajja kujja amalungi lwansonga okoze buki so si nti lwansonga oli wakabi ya Fresh Kid akimanyi
yambe afunye points mwenda okitegedde kitegeeza asobola okufuna first grade kyetwagala then ebisigadde bigoberere. math wafunye meka? Math 86. 86. Yeah. D1 D2. Then English 91. D1 okitegedde D2. D2. Yeah. bo bagaba D2 yavetandikira 94. 94. babatwaliraawo si wabi tetwagala wali eri ku yuneebwe. D1 ya kapa parents zandika ku 94. 94. Yeah. Namasomero amalala. Then science 65. wakoze bubyawo. Yeah. Awo nekali wange oyansingidde abadde nga tansingangako okuva mu first term yakoma. Yazanyuse bata. Ngofunye 64. Sasa nsente mfunye 60 biki. Tina nsinze yansinza max 2 zokka. Ate gondi social studies 96. 96. Smashed. D1 Naye oli kagezigezi ssebo. Yeah. Omanyi omwana ng'azannya omupiira yezannyira geemu ye ogamba onyumira FIFA. Yeah. bane waliwo ne FIFA naye abadde ku FIFA naye akutte bulungi FIFA oluyimba luba lwankeero dukola soka ne mumulekamu ate bagenda kunfunira EFC 24 gundi tata sente weziri yeah namugambye kyebonadde njagala he's the boss yazikola ngamba okukola nembikola okitegedde nebakola nebagamba bagenda kunfunirayo geemu empya. oyagala nnyo geemu? No. Like, okay, most of my time. Like, mufo kyokuzanyazanya bakumenya amagulu weddugaze obeera ku geemu yo? Most times mbeera nzanya geemu. Akuba tamanyi bulungi mukuba nnyo. Tamanyi bulungi zanya mukuba nnyo. Akusobola? Mu FIFA? 14. Gwe otunuulira gwe 14 alwawo nozanya azanya mu lwalumu. Tansobola. Ewaka ni akusobola? Ewaka tewali. Okazanyo kano? Shoni. Shoni yekyali wange. Ne Shoni tansobola. Shoni twesobola. Izo sinza gamba nti nsobola kuba yali ankubanye mu gemu. Yankubanye mu FIFA 20. Njagala mwezanyemu ne Levikson. Levikson we ransanga ngamba mbwaso amanyinya akantu awo. Ate njagala bwekuwemu ne fiki. Wali omusajja wange gwe bayita Tornado Real Gamers yatera kunkolera ku bya game na biki yangambako ku Levikson yo ne Levikson tajja sobola wada bangamba akuba ne tujja kwera wera Levikson ne babbi tusabo katira kyakugambye game connect people bandi badizanya so yeah very good tuwagala mu match nani 14 tonkubya igwe nsindika yogwa ate kati igwe nange igwe ne Levikson ayagala gwe sokeve okubeba bitusi baveo wobankuba ne fefe bana fefe akagala ne fiki fefe ajakaya nanyo njagala muite fefe ne fefe soke fiki ye nayogerako naye edda tino nja musalako tugenda tuzanye nagamba tewali buzibu kati just it's a matter of getting time. Nenga bale Levikson yao bakewulira. Luyimba ki nga tumaliza show yaffe? Yeah. Luyimba ki logamba fresh. Nogamba holiday no nga sirulwo. Noga mwana nasanze ono rapa nga asudde tune naye lyrics ze zankoledde nnungi. Ko sanza akaima nkakuba mu holiday. Kandave bade sipenganya attention. Ne holiday no ebade Uganda. Uganda. 14 golimba kyo lukubidde nga wenjeweza ku lwange inze ezinkubidde zibadde bbiri olusooka Rafiki ne Shiba bwe paba tokopa byange olina oleeta olulwo olwo lwange kugaye zibadde bbiri style on tamivu tena bana fulu bwa video naye engeri gyekuba naye n'ogamba nti no style on ta alo nalugwa mu style yemu kali akashiba ne kayogedde okamanyi? Nkamanyi. Okamanyi? Yeah. So nkubire muko. Vibes ili wagula muziki weguli. I'm ready to kill kumukutu kwendi. Eyo bakuvuma chinti obugago bukuli. King Kong sembera nkuzinire gali. Ne mwana kufuna we papa. Akoli. Ne mwana kufuna we. Then naka agent kakyali kapya. Agent. Big up to February.
gayi tebamukopa agent ng'akulukuta nnyo fresh asobola biwulira anti kakati kyekyo ekimufuula agent kye mwagalako nze tebamukopa wazikuba obadde ki okulukutamu mulage kayima agenda kulukutamu ko tewakalaba soka kube muko soko jukubire muko kale kabazungu naye kale nabyera kubamu wabyerabiramu si musango kale samara maduma na mayu asome na mahimu ngwara kati huni ya masuperhuman never even ever rubber said anything says share for me I gotta go motherfucker now I feel like elevated in my head somewhere already for the because I feel like celebrating because I know that what I got motivated I'm making elevated music I'm making elevated music or he's too mainstream or what they say what they say Azuna wakuza mu luzungu singo akagundi kani kabasta kani Eminem yeah the goat yeah Antikagenda samalama dumalama you assuming I'm a human what I got to do to get it through to you that I'm a superhuman innovative and I made a rubber so that anything you say is share enough for me and I glue to you I'm devastating more than ever demonstrating I don't give up I feel like levitating I don't give a blood away an audience I'm feeling like it's levitating never fading and I know that haters are forever waiting for the day when they can say I fell up for the day when they can say I fell off they will be celebrating because I know the way to get motivated I make elevated music and you make elevated music well he's too mainstream that's what they say when they get jealous they confuse it it's not hip-hop it's pop because I found I know someone to fuse it it's not with rock shaka with the don't lose yourself to make them lose it babuli title bayizoloza bagende bakasachi rap king rap abazadde abo mulembe guno nga kati tuli ku buzibu kwati heinza ajja kujjanga nyimbira bino nga nange mugamba ni bitabo kusoma naye education kankubulire mama Brian waliwo ekintu kye mama ate Brighton ali atya omwana mudde ada fresh omwana mudde Brighton we apan ndeka tukogera muri Jamaica omanyi patwa nenga ngezaako foti tukogeremu ayina anakwasa na akategeddaako akategeddaako sikategedde Brighton Nublia we apan now anakamakatisina like bro for the girl them we do the thing fun and not time to waste man we go wait there we go mash it up yeah man that camera guy man wearing grey shoes fam me don't know everything clean fam it's not the fake one fresh olimba naye by the way tajja bitegera one thing I appreciate you music omunyumirwa era omukwata naye omuntu bw'atuna ne marks zo mu bitabo nebyokola birungi so kyekyo gundi kyagambye nti you're talented for real kati zino gundi zayambadde bazita batya shades bada asinza kulimba olano drip yeah man Bottega zezibere mu company zokka nga kyameka eno wajugulanga kyameka bagulira ate mazima nago ina mangi bagulira zezo zijira mu $1 kale tumaze pozi bajija kulyato zajja 2 okitegedde anti bayagala bakyuse kala yasoleka ne basooka bagizayo bagizayo mukwano gwange mubayimbi abakyala abayimba ennaku zino ab'omulembe gwaffe guno muyimbi ki omukyala mukwano gwo mukwano gwange like a friend akubinako Bettina Namukasa yeah very good friend of mine she's like my aunt nabayimbi era balala yebali but obuzibu empera wano ku set nerabira like most time the names yeah okay kale sibula abantu babuli ekyoyina ekipya tuve wano yeah man fresh kid Uganda babale kubeera ko mwena baliko tulina olimbala ku pure rich paper or remix yeah everyone go and check it out on the YouTube I'm gonna be releasing our video very soon but you know not yagalo bagamba oyina boyagalo tumira go soko tumire dagala sina bintu birabamanyi ntubira bakyali bange mwena abadde bandaba tulina omwala ku Somero nga mukwano gwo gye bali batumireko yeah Wandera yeah Keru Chloe then ne bakyali bange ba Nelson Liam Ricky Zachary Dabe Junaid
Ryan Gubara abalala bangi. That's no Dede. big up. Yeah, but then grandma, Dede. You want But to with forget Dede Dede. Quickens is the son of Lego, like my Badman producer. Records, Mutumide nnyo era ngenda mugamba atulabeko wano. Yeah. Okay. I know belanga li subscribe. Kale. 14. Yo. Ebigambo ebisemba tuve wano. Nawe inekyo zaako. Ebigambo byange ebisembayo byakubeebaza ekyo kyo mukimanyi n'ekyokwebaza Dr. Chameleon obutateekawo mbeera yonna omanyi abasinga baalulirako eyo bagamba oyo tajja kukkiriza naye oli muzadde ate mukwano gwa fresh nnyo so nkwebaza Dr. respect ne mayiza nga ntumira family yange of course my bro Henry, my sister Charlotte and my mom mbaagala nnyo mbaagalira ddala era mwebale nnyo okutwagala 14 Wanji. ate gundi bade nze nange bade 14 twagala tumirayo abe Masaka. Abe Masaka? Yeah, Muzaffar. Muzaffar Masaka. Nawe tumira osabe n'akayimba. Nowe mukono, tumira mukono. Bazi bakuzalawa? Bakuzalawa? Luwero. Oyo si wa muno mu Uganda. Tata olwaki tomwongerayo kolabo? Tatawo. Anti kati yagamba alekerawo okuyimba. Yali avudde mu kuyimba. Nenga lakati. He's still in our hearts. Still in our hearts. Naye alina alubamu. Alubamu ejja. Bazi kayimba kyakasimu kunyumira katatawo. Simanyi. Kale akayimba kejjemu akolabo kekajja kubeera akasinga. Yeah. Kale kayimba mpaye nyimba bbiri z'omanyi eza tatawo. Olwo nimba libayita mazike. Olwo ndagala kubeera kati ayogera mazike. Lugenda lutolwa mazike. Sente ye Uganda, sente ye Kampala enyuma Obulamu. Mazike. Yamani yali hits. Kale sagala kusukako wano onako right CRUZ exclusive gwe mukutu ALLANCRUZ ge manya. Tuli ku Landstar Hotel opposite Papa Sport. Bayina gardens ennungi, bayina ebyokulya ebirungi, ebyokunywa ebirungi, bayina services ennungi. Bayina rooms eziwera ebibiri. Gwomusama ave Bulaya ng'oli oyagala beera mu hotel naye ng'eri ku luguudo eri well located. Kugambye opposite Papa's eri walungi nnyo. Tewaliwo nti oba bwe nnakumawoleeti bajja kunkuba akatayimbwa. Hotel nnungi nnyo okuzaama. Kyamawokko osabe emmere ennungi ebyokulya ebirungi. Mwebale nnyo mwebale ddala. Thank you so much for coming. Assalamu alaikum. Oba tukole kano akaba karoyo handshake. Leta kabera kati. Karoyo. Ate obaako yakajjawa. Yakajjawa. Wakajjawa? Nakaja kusoma. Basi bule mu Luchina wali oyize n'Oluchina. Akado China eyo tuveeyo. Well, China lwange kyagezaako omanyi do improving. Kati mbasibule mu. Ani manager we nakuzina? Tokyagamba mbuuze manager. Manager wange bamuyita MC Eddie. Yankwasaganya music. Nga tokyagamba mubuuze manager kati wamala n'obitegeera. Anga manager kati tebetaaga mubuuza nnyo. Nze nja biddamu. Kati wamba tebuuza manager nga mubuuza 14. For now sijja kusukako wano musebe bulungi mwera. Abakuzaala Quality Farm Madugomba bayita abalunzi bonna mu ggwanga okujja musomo gw'ebyobulunzi ogutuumiddwa ekyama mu bulunzi Secrets in Farming okuva nga 5 okutuusa nga 6 January ku faamu yaabwe Madugomba omusomo gwa nnaku 2 era tugenda kutendeka abalunzi mu nnunda ey'omulembe endiisa n'endabirira ebyuma eby'omulembe bikozesebwa mu kulunda oyige bw'ofuna mu kulunda ate era n'okukuuma ebitabo banking and record keeping. Nammwe abaagala okutandika ebyobulunzi nga temulina ssente wakuzeewola mujja ku olwo tujja kuba ne campfire ekiro era nga abayimbi ab'amaanyi ennyo mu ggwanga bakutusa